byo eby'obutakkaanya mu kika eky'endiga biwanvuye oluvannyuma lwa buli ludda okutegeeza nti lwe lutuufu. Kivudde ku minisita w'ebyobuwangwa Emmengo Kyewalabye Male okutegeeza nga Engineer Daniel Bosa bw'akyali Lwomwa okutuusa nga Ssaabasajja asaze eggoye. Ko balaza wiki ne Bwakabaka bwalambise ku kulemezebwa ekika ky'endiga ne bategeeza ng'omutaka Engineer Daniel Bosa bw'akyakola nga Lwomwa okutuusa Kabaka wadde Ddamula enkomeredde. Byayogeddwa minisita w'obuwangwa ennono n'obulambuzi Kyewalabye Male mu kiwandiiko ekitongole ekirambika ku kulemezebwa ekika kino eri ab'amawulire. Abeddira endiga n'Obuganda bonna basaana okumanya nti omukulu w'ekika ky'endiga mu kiseera kino ye mutaka Lwomwa Bosa Daniel. Era yakiika mu lukiiko lwa Ssaabataka. Tewannabaawo nkyukakyuka zikolebwa mu bukulembeze buno. Ennamula ya Beene kujulira okwatwalibwayo yejja okusalawo ekyenkomeredde ku nsonga eno. Okusinziira ku Kyewalabye nga 17 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, kkooti ya Kiseko yasala omusango ku bukulu bw'ekika ky'endiga n'ekkaanya n'omuzikulu Lutabula Lujja nti obukulembeze obuli mu ntebe bwa Lwomwa bugirimu bukyamu. Kalyesuubula bwe yafa yasikirwa mutabani we Kamya. Ekyennaku Kamya tebamukkiriza kukulembera kika kubanga abakuza balemera obukulu obwo. Kyokka tewayita nnaku 3 oludda lwa Engineer Bosa lw'oba ne lujulira ewa Kabaka. Bwe watabeerawo agambye ntamatidde, ensala eyo ebevudde mu kkooti ya Kisekwa eteekebwa mu nkola. Wabula bwe wabeerawo atamatidde yeekubira enduulu mu mbuga ya Salambwa oba mu ewa Ssaabasajja Kabaka. Kyewalabye yategeeza nti okujulira kwali kukyaliddwa oludda lwa Lujja lumutuzanga lumu mwezi ogw'Ekkumi ku lusozi Kulumba Embale Mawokota ekintu ekyaleka abazzukulu nga babutabuta nakwani gwe balina okugoberera. N'olwekyo ebyakolebwa byonna Embale tebyali bituufu olw'okuba tebyagoberera nnono egobererwa mu kwoza emisango gy'obukulu bw'ebika mu Buganda era tebimanyibwa. Kyewalabye yasabye enjuyi zombi ezitunkanira entebe y'obwalomu okubeera abakakamu n'okulinda ensala ya Kabaka, okwewala okuweebuuka n'okukola ebintu ebiyinza okuvaako okwawulayawula mu bazzukulu. Bw'abakwatibwa ku nsonga z'ekikookuli Eriya Lwasibuuza busente bwa kkooti y'ekika ky'endiga ne Haji Kabali Yusufu baliko bye bayogedde. Tuli basanyufu nti ekika kifunye obulambulukufu okuva Emmengo, abantu ne bavaamu ekiwuggwe kye babaddemu. Tulina essanyu lingi ddala okulaba nti Beene yasiimye n'abeera nga atuwa essuubi. Bino olugudde matu ga Lwomwa omujja Bosa Tabula n'awakanya ekyasaliddwawo minisita. Ebifundikwa e Buganda y'entebe Namusota wabanga ye mukulu w'ekika ky'endiga aleete ebifundikwa ayogere bajjajjaabe bataano beyagalamiza ku lusozi Kulumba Mbale. Ategeezanga minisita Kyewalabye bw'atalina buyinza okusizaamu ensala ya kkooti y'ekiseko kuba obuyinza obusizaamu ensala n'obulwa Ssaabasajja Kabaka yeka. Ennyimba ewaffe ffe abazaabye n'abasika ffe tubateekako. Teri mukungu ava Mmengo atuteerako basika. Awo nno minisita muwabudde tulakita za Mpigi district ne zijja ne zisendawo ebijja bajjajjaffe ne bazimbawo District Land Board. Yali ali luddawa ngaawo teyavaayo kuyita lukuŋŋaana lwa bannamawulire kulutegeeza nti ebikolebwa biri mu bukyamu. Alambise mitendera omuntu anatwala entebe y'obwa Lwomwa gyayitamu okutuuzibwa. Obukulu bw'ekika babufunira ku butaka ne batwala omukulu w'ekika ne bamwanjulira Ssaabasajja Kabaka. Tewali mulala akola nteekateeka ezo. Abataka tebeeyanza mu maaso ga Kabaka banjulayo banjuli. Yennyamidde olw'obukulembeze obubaddeko okuba nga butunzi ettaka ly'ekika lyonna ndirigwawo nga zaali sikulu ya mayezi 11 wabula nga n'essalo n'amalalu ga Lwomwa baakazimbawo kaabuyonjo. Ne gwe tulayira nti jjajjaffe ye Lwomwa eyakolerera Obuganda ennyo bw'atyo Kalyesuubula n'abanga futi nnya ku nnya ttooyi. Abo be bantu b'okuumira mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Noliyati Namagembe ne Robert Musajja bakusakidde eggule lino.
kale gewakalabako matono mugataliiko nfuufu tukyadda naye mukwano okkiriza nkulage nti n'olupapula lw'oluganzi olwa Bukedde nalwo lwafulumye dda ate nga Bukedde agula nusu lukumi zokka. Bukedde alimu amawulire mangi akuleetedde ebikwata ku Haji Nadduli abafamire ye abakwatiddwa batottodde birimu eby'emmundu n'okutta abasirikale e Busiika okuggala amasomero ebibuuzo 10 abazadde bibeebuuza Bukedde abikuleetedde. Bukedde yatandika okuleetera ekibuuzo ky'olunaku olwaleero bagamba nti lwaki omukyalo omufumbo yandizimbye ennyumba nga batamanyi ebya Trump mu America nabyo Bukedde abireese agambye nti akalulu ka America kamuzizza mu kibalo. Weewaawo ag'ebyemizannyo tegabuzeemu nga bakuleetedde n'emboozi munda ezikwatagana ku baana abato engeri gy'osobola okumutendeka omwana omutendeke biki by'osobola omutendekamu bimuyamba bitya full package yonna Bukedde yagirina ku nusu lukumi zokka. Tugenda kumulamu katono mugataliiko nfuufu tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri muli mugano.